Bismillahir Rahmanir Rahim. Tugenda kulaba ku tariqatu shar'iyya lilwiqayati min as-sihr. Tariqatu shar'iyya lilwiqayati min as-sihr. Engeri ezikirizibwa zosobola okubeera nga weetangiramu eddogo oba okuwonamu eddogo, kubanga nabbi waffe yatugamba nti as-sihru haqqu, wena omumukiriza olina okumanya nti eddogo lya mazima, eddogo gye liri era abantu baloga bannaabwe. Wabula ngeri ki gy'osobola okubeera nga weetangiramu eddogo eryo obutakutuukako ng'okolesa edduwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ze yatuyigiriza. Engeri esooka, nabbi edduwa ze yabeera nga atuwa ezikingiriza eddogo, mulimu edduwa egamba nti zino dduwa njagala buli omu abeere nga azikwata bukwasi, obeere nga ozaapulayiŋga mu bulamu bwo. Dduwa esooka egamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa. Edduwa eyo olumu nabbi waffe Muhammadi baali balina we bali, amasitaani ne gabasalako nga gakutte n'omuliro nga baagala kwokya nabbi waffe Muhammadi. Jibril najja n'amugamba nti bye ngamba by'oba oyogera, bigambo bye nkugamba by'oba oyogera. Edduwa gye yasookera ddala ye yegamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa. Ngiddamu tugamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa. Amakulu g'ebigambo ebyo nabbi kitegeeza nti a'udhu bikalimati llahi tamma, neekingiriza n'ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala tamma, ebijjuvu ebiri perfect, min sharri ma khalaqa, bambi Allah omponye sharri, obubi bwonna, ma khalaqa, oba mu bitonde bye watonda. Kati osaba Allah abeere nga akukingiriza obubi obuva mu bitonde bye yatonda. Mwe muli amajiini, mwe muli abantu banno nga ffe, mulimu abantu nga boobu ye waafunira amasanyu nga munnaamusiraanya. Kati oli ne bw'abeera nga akuloga atya nga weesibye ku adhikaari, wallahi tebigenda akutuukako. Eyo adhikaari esooka, ate nga dduwa y'amaanyi nnyo, egamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa. Dduwa endala yeeyongera, eyagala kufaanagana ng'eyo. Eyo dduwa emu. Ey'okubiri tugamba a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytaani wa hamma wa min kulli ayni lamma. Ngiddamu, nabbi yagamba nti kozesa edduwa egamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytaani wa hamma wa min kulli ayni lamma. Ezo nayo dduwa ya ddogo egamba amakulu gaayo nti a'udhu bikalimati llahi tamma, neeshingiriza n'ebigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala tamma, ebijjuvu ebiri perfect, ebijjudde obulungi. Min kulli shaytaani, ay Allah omponye buli sitaani, wa hamma, n'obubi bwonna obuva mu masitaani. Allah nkusaba omponye amasitaani gonna n'obubi bwonna obuyinza okuba nga buva mu masitaani ago. Masitaani mwe muli amajiini ebyo n'abantu, mulimu n'abantu amasitaani, nga muntu omulaba naye nga sitaani gy'oli. N'agamba nti wa min kulli ayni lamma, era Allah nkusaba omponye bwonna ab'ebiiso, ebiiso ebyekikwa, lamma, ekiiso ekibi, ekiiso ekikosa. Mulimu abantu nga balina ekiiso ng'asobola just okutunuulira bw'ati n'ogwa ekigo, ng'asobola tuna mu bizinensi bw'oti n'esaanawo, n'ebiggwa bizinensi n'egwa bw'eti, naye nga just muntu munno yazze n'agamba, n'akutunuulira bw'ati ku bizinensi yo n'eggwawo, n'atunuulira omwana wo n'afa gye bali, nga ye ekiiso kye nga kibi. Kawatunuulira omwana oba n'amwegomba bw'ati ng'omwana afa, alwala paka n'afa. Nga mulimu abantu nga balina ekiiso nga kyo kikaluba, nga n'amala akutunuulira bw'ati n'oba nga wadde ne ssente ng'oyavuwala. So kati Allah ye buli kintu yakiteekako eddagala. Nabbi waffe atugamba nti buli bulwadde buliko eddagala.
buli nsonga eriko eddagala, buli kimu kiriko solution. Nabbi waffe n'atuwa adhikaari eyo. Era wabeera mwana batugamba abaana abato okubashingiriza, nga gwe ashingiriza bali abaana okubasomera dua Allah abataase amalogo, abataase ebikwa, abatere baraka mu bulamu bwabwe, okuwa abaana mu mikono gya Allah okubeera ng'obawaddeyo Allah abeere nga abalabirira, obatadde mu bulabirizi bwa Allah. Gwe okyusa n'ogamba oti u'idhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Oba weesabira ogamba oti a'udhu bikalimati llahi tamma, a'udhu neeshingiriza. Kati wabeera ng'osabira mwana, nga mwana mulenzi, ogamba oti u'idhuka bikalimati llahi tamma. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga asabiranga Hasan ne Husaini, abaana baali ba Fatima ababiri abalongo, babayita balongo ababiri abo abaana. Yalinga abasabira agamba nti u'idhukuma, kubanga baali babiri, agamba nti u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma min kulli aini lamma. Oba ogenda okwebasa omwana musabire ku duwa eyo, gamba ba u'idhuka bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaka, deni omwebase omusabire edduwa bwetyo, deni alyoka asoma edduwa ey'okwebaka. Abasinga obungi mufuna ebirooto ebyentiisa, oli n'aloota nga bamukozesa, oli n'aloota naddala abakyala, engoye engeri ze muzambalamu nemuziteekamu awo ku hanga, olugoye oba olugye naddala engoye obuwala obw'omunda obwo okaggyemu kateekawo akasumaali wali, gamba bisimillah. Oli ne bw'asindika eddogo litya sobola kuyingira mu lugoye luliko bisimillah. Ne bw'oba ggwe olwambala gamba bisimillah olyoke oluteeke ku mubiri gwo. Oli ne bw'asindika eddogo litya, abaana abasinga obungi balogera nnyo mu ngoye ezo, mu buwala obwo abasinga obungi balogera nnyo mu mpale ez'omunda ezo, mu ngoye ez'omunda kale. Oli n'atandika oluusi n'alwala amabeere, n'atandika okuvamu omukka omubi, olusu olubi, n'atandika okubeera abantu nga bavunda n'okuvunda, nga mulamu n'avunda naye nga mulamu, naye nga talina bulwadde bwonna wabula nga oli yamuloga bulozi. So ebintu bwe bityo byekingirize gwe kennyini gw'ensonga, weekuumire ku wudhu. Oli ne bw'alisindika atya amagini tegesobola kusumbuwa ng'olina wuzuuyo ennungi. Then ekyokola wabeera nga weekuumira ku dduwa ezo. Nabbi yatuwa dduwa buli lwokera ku makya, soma ayatul kursiyu ddagala, osome ikhlasi emirundi 3 ddagala, then oteekeko ma'udhataini ezo ze bayita qul a'udhu birabbi falaki ne qul a'udhu birabbi nnaasi, emirundi 3 gwe weetambulire. N'ekiro bw'otyo, ne ku makya bw'otyo, n'ekiro bw'otyo, olw'eggulo ne ku makya. Allah akushingiriza amasitaani, akushingiriza amalogo, akushingiriza buli kyandibadde nga kikukosa. Then waliwo n'edhikaari adduwa emu ku adhikaari z'oku makya, eyo ngenda kuba nkomawo naye insha Allah, mbeere nga ngibayigiriza, naye ekola ku nsonga zizimu. Nabbi yagamba singa omuntu aba agisomye tasobola kubeera nga akosebwa n'ekintu kyonna mu nsi muno kemubeere mu ggulu, tasobola kukosebwa n'akantu konna banga yamala nga agisomye edduwa eyo. Insha Allah tujja kuba tutuukako. Saba Allahu tabaraka wa taala abeere nga atusaasira, naye nga mwekwate ku adhikaari ezo dduwa ezo. Atazitegedde bulungi ojja n'ombuuza, namba zange zibeerako awo, abasinga obungi era mumanyi. Ojja n'obuuza n'owandiika ekibuuzo wano comment n'otaping, nsobola okwanukula insha Allah tabaraka wa taala. Naye nga edduwa eyo ejja kuyamba ggwe wena asumbuyizibwa, olwala ebitategeerekeka, oli awo tomanyi na bikuluma, amalogo bwe gatyo gabeerawo, gwe weekole yambisa edduwa eyo, gamba a'udhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaka. Ayi Allah, neeshingiza n'ebigambo ebijjuvu omponye obubi bwonna obuva mu bitonde byo, oteekeko egamba nti a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Allahu azza wa jalla agenda akutaasa. Soma kurusiyu, soma ikhlasu, soma falaki n'ennaasi. Tazimanyi genda oba mu WhatsApp tusomekeza suula ezo, tusomesa, tulina gurupu za Qur'an, tulina gurupu eziyigiriza ebintu modulo ng'ebyo. Ojja n'obuuza seeka alina gw'omanyi, amaseeka nyambaako wano eno nange mpone. Saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atusaasira bambi, atuwe okuwulira n'okutegeera n'okussa mu nkola. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.